Geza. Teka timulindwe yasoma akimanyi lwaitona. Well, Luttamaguzi ava mu kibiina kya DP naye abambaga nti abuza kyayagala takimanyi. Watermelon. Leero ali eno enkyali eri. Si leero wendi. Nakugamba ni musajja wa DP awagira President Robert Kyagulanyi soon or later ojja kulira nga nangirira kuba tulangirira mu May. Nze nasigalayo nga nkuuma ekijja kya DP naye omusika yatundawo kakati munnaye omukezi nali nsigadde nkuuma ekijja kya DP naye omusika n'atundawo naguza abagagga abasatuusi n'olwekyo se omukama wange okuuma kijja nali nsigaliddeyo ne bangayo waayi banno bagenze mu transition ewa President Robert Kyagulanyi Center mu National Unity Platform ng'osigadde mbagamba mbadde nkuuma kijja omusika tuline naye tugenze okulaba omusika yatunda ekijja wonna kati n'olwekyo tulina kusengukira wa President Robert Kyagulanyi National Unity Platform. Lamusa kubatula mu dakiika emu. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno gompadde amakya ga leero nzikiriza nkulamuseeko n'okulamusa ku mukulu mulindwa mwenna muli bannamulemeezi bannange n'okusingira ddala okulamusa ku bantu beewaffe ab'Essemuto Nakaseke Kapeeka Kaasangombe mwebala okukola ekkubo lyaffe lino ery'Ekisule Nakaseke Kapeeka abayunula mulina okubanga mutandisa oddikola olutindo lw'ewami kaddo nasanyuse nayiseeyo luli ekiro nga luli mu kukolebwa so I'm very happy I appreciate naye naluno mugezeeko okuba nga mukolako njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti nalabye waliwo new culture ey'okuwamba abaana ba Nuupu nga bakomawo okuva mu nsi z'ebweru ku kisaawe ky'eggwanga nalabye bawambye Masaaba muvubuka ono ali very active on social media ne mumuwamba kati tusobola kubeera nga mu nsi nga Uganda economy eri ku kitanda nga balaga abantu nga mubawamba ku airport si yeka buli muntu akomawo n'atawagira gavumenti abasinga most of these young boys abagenda mu nsi zeeyo mu bawarabu okukola ssente bwe bakomawo wano nga babawambira ku kisaawe so njagala kusaba abakulu aba ESO security zonna ez'enjawulo omuze gw'okuwamba bannansi gukendeere olwaleero ofuluma mu makaago n'olekawo mukazi wo n'omwana but this can turn against you olwaleero buli alina ekifo ekyenjawulo osobola okukozesa obuvunaanyizibwa bwo n'osobola okubima nzikiriza nsembeyo akantu kano nga neebazaako the right honorable leader of opposition Joel Senyu so far so good kakati kwe toli mubaka wa parliament tumulide ko gwatula mu parliament tumulide nti akoze kino na kino that makes him good so far tunjagala kumu appreciatinga the right leader of opposition it's a fact nti ya Somali lina amaliza yes ndoza sigo egwasosa ayongerako bongezi okwongerako so far so good kubanga mu parliament gombuzaako zeki mu parliament twamugamba bw'oba oyagala okukomyawo omutima gw'abannansi kola ebintu bibiri beerako mu parliament ogende ne mu field oluzungu yogerako lw'osobodde ogende mu bantu field so we appreciate you webale nnyo njagala kwebaza ne submission ya mwami Mulindwa naye nkusabayo ka sekendi katono kwebaza nange okukulisa maama wange yanzaala mukyala Nalunkuuma kwagaliza olunaku lw'abamaama nabadde bize saasobodde kulaba n'okwebaza abagagga babiri bano mu Kampala njagala kwebaza omukulu King Kalisa olwa programu ya greening alabye mukulu Kalisa ye CEO wa Next Media Dr. King Kalisa mugaye Luttamaguzi ali nawe enkokoyo yokwebaza ninaye enkokoyo n'omugagga bamutonera sewo njagitwala zenditwala ndeka sewo mukama wange bagiri nayimirira ku kkubo waliitawo nayo nimulaba ku mukulu King Kalisa mugambe Luttamaguzi alina enkoko ye ey'okumwebaza okulwanyisa plastic bottles n'okulaba green neka green oyingira n'omugagga ow'okubiri njagala kwebaza Hamu Kigundu
akulabako totera kulabika omanyimu abagagga temulabika mukulu Hamu Kiggundu naye alabya Sanyuka TV amugambe Hamu Kiggundu naye nina enkoko ye mwebaza olwa Green City ndowooza bw'oba otambula mu Bukoto olaba ka green ako mukulu Mulindwa mu kibuga ako nali okusooka nwana ne ngamba gino emiti gijja kuyingirira amashanyalaze naye kati natandise oku appreciate nga Kampala started becoming mulwawo okusiima musiima bukedde nze bw'okola ekirungi nkusiima Hamu wa NRM kini kalisa simanyi kibiina kye nze nkimanyi tu NRM Hamu kuba mulamu activities zaabwe naye bw'okola ekirungi kabe Mulindwa nakola nga Hamu kye yakoze kino ekyokusimba emiti mu kibuga ate sente mpitirivu nnyo naye nga tetulina kye tumwadde nange Mulindwa nsobola okukwebaza naye Luweero gy'oyita emiti ate mutema miti so mukama wange njagala kwebaza n'okwagaliza maama wa Mulindwa Ajati najjayokko ne mubuuzaako Ajati lwakuba nti omwana gwe watuzaalira ebintu abiraba kifuula nenge naye tukwebaza maama genda ku bibiina mwami Luttamaguzi budde bugenze lunaku lw'abakyala manyi otulaba kakati tulina okusomoozebwa kunene nti embeera gye tulimu ejjudde okusomoozebwa abafuga eggwanga lino omwami Museveni n'akabinja ke balaba baatuuka mu ggulu balaba nti bannansi tebategeera ne bw'otuula nabo mu miitingisi zaabwe bakutunuulira beenyinyimbwa balowooza nti bali obalaba bambi bana babagenda babatunuulira beenyinyimbwa n'okamba ono akimatu atalaba bano kakati bano bamwami Mulindwa balowoozesa mwami Museveni nti Alpha ne Omega w'eggwanga lino era kyovudde olaba abadde amwebaza mwami Museveni tumwebaza ekitebe kya nuupu sebo tukwebaza okusobola gwe okulowooza ku nuupu n'otalowooza ku kitebe kye ekyenaalemu tewakuŋŋaanyiza nako ssente n'okirekawo awo kubanga omuyindi lwali bagoba abeenaalemu mu kizimbe kye ekyekyaddondo kololo ndowooza emirimu gyammwe muligikolera mu nsiisira oba mu tenti naye njagala kwebaza vision z'abavubuka abato His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne banno kiwatandikawo kyalinga ekyolusaago kubanga tewajja kulwana wabula wajja okuleeta kyebayita new vision okimanyi okuwola okupya okugamba munnansi nti osobola okutandikawo ebyobufuzi nga tozze kubinoonyaamu kyakulya kubanga Kyagulanyi was too rich abamu mugamba nti batandika ebiina byobufuzi banoonya kyakulya Kyagulanyi was too rich he was famous he had everything in his home he had a very beautiful wife era kyenva nsanyuka nnyo abasajja b'NRM abatakyalina byakwogera buli obalaba Kyagulanyi ng'afulumya eggwanga nga batandika agenze kusisinkana basiyazi mwami Museveni bw'agenda ku mbalaza z'abazungu olwo batasinkanye basiyazi bwe bakomawo wano nga baleeta emboozibozi nuupu erimu abasiyazi ate abavubuka ba nuupu bwe bakuba embaga ne bawasa ate bano musitwago baagivaamu mwagala kimukolera ani bajja n'ebiboozi byabwe nti bano baagira basiyazi noga nti affe tetuli basiyazi n'abakazi baabano tukuba embaga lwaki muli mukudduka mu bibiina byammwe muli mukudduka mu bibiina byammwe mutandika ebipya kulaga genesis y'ebyo eriwo nti abafuga eggwanga lino lirimu oto eggwanga lirimu oto Museveni olwaleero omubuuzi omanye ekiddako naye ako asimanyi era nasanyusa olunaku lweggulo olunaku byakakule bwe nalabya awandiika bino ebibaluwa muzimanyiisa bayijjijja anoonyereze kuba no where have you been all along Mr. Museveni okusobola okuwandiika ebbaluwa eno kakati naye kyekikulaga naye musajja wattu naye tamanyi kiddako kati bino ebibiina wega abatandikawo ebipya oba waliwo ebikadde ekikulu ba abantu beetaaga services era tewaliwo omuntu ali awo akugamba ng'ogyeko bano bakalimingo byababadde mu nuupu bakalimingo byababadde bazanya emizannyo gyabwe mu mubadde ne bakalimingo babaddemu bangi era ojja kubalaba ebyo ebibozibozi bye bagenda bagira abo bo baddembe okutandika ekibiina era nze navaayo ku likodinga n'abamu batyo okubaga simanya no gundi wakitabo bagati nedda mubokuba mu struggle eno gye tulimu gye tulaga tulengerayo n'omukulembeze atukwatiridde tulaba gyatutwala bw'oba oli mu kibiina ky'ebyobufuzi ng'olaba bakunyigiriza ebibozibozi bino byendaba bawandiikanga ebibaluwa mbusimanyi twagala tulabe w'oyimiridde ku bisiyaga twagala tule nga tumanyi nti Museveni abatuma naye kakati bw'ovaayo mu kibiina kya nuupu ng'olaba nti nno tebakwagala n'otandika ekibiina kyo well and good era tewali n'omu gwe baali bakoze eki
bali bagezi naye nabo bagezi bagambanga tetuva mu nuupu kuba bakimanyi tuwe wali amasanyalaze era balinga bino bikyerandize ebisanga omutubago nekijja kuli oba osimbye mu vakedo bimanyi ebiranda balugu balugu otemawo omutyeku munange nange nalandira ku omuti gulekeewo kibeere obaani nange kwenandya kati mu politics waleero waliwo environment esobozesa ebibiina bino first of all okutandikibwawo but also n'okwetaaga n'okola emirimu gyakyo era naga nti ne ssente babawa political parties kansoke kubuulira zino ssente si za mwami Museveni even Museveni is a survivor of national treasury is a survivor era ensonga lwaki olaba buli kaseera asabiriza supplementary nakweka sente muli erisimanyi classified in fact newunyiza nenyo Museveni jajjo dusty okuwandiika simanyi indiscipline mu sente nga you even ask for a supplementary of 1.5 trillion when they are just not even 2 months to a new financial year kakati era nebuza mwe beyalagidde okunoonyerezaako IGG byagambye mukyala Betty Kamya mukwano gwe abanoonyerezeeko namwe mumunoonyerezeeko mugambe supplementary z'okweka mu classified nga tugenda buli we tuba tuyingira mu new financial year oziteekawa ssente we twakugamba ku Lubowa nga saawulira bw'ogamba IGG ku ddwaliro ly'e Lubowa nti IGG genda onoonyereze kati nange ng'omubaka palamenti shadow minister IGG noonyereza ku Lubowa ozipito otubuulye kwa tusobola kuŋŋamba nti osobola okugenda no investigating ku 1.7 billions not investigating ku 600 billions. I'm not a fool. I know you all made mistakes, but even the IGG should be interested mu sente za Lubowa. Kakati kyembadde njagala okugamba mu biro bino ebitali bya bulijjo kuba ebiro si bya bulijjo era nze njagala kusaba munamulemezi munange mulindwa eyo gyoli enzikize ekutte lwakuba kalenge tosobola kumulaba bw'oba obadde mu nyumba tosobola kumulaba eringa eri mu bavuganya okusinga kubanga teriwo ajja kugamba nti obutakkaanya ng'ekibiina balina ntano mechanism ezimalawo ensonga ezo zonna naye mmwe mujja ku TV agala genda kutandika bibiina kakati wuliriza ebibiina bya ddembe okutandikawo mukama waabwe Museveni abafuga yatandikiramu NRM ndyoza akabeera mu bibiina nga 10 bwe mbasirimbye byajja yemulula yakugamba sofe tugamba the onus is on you oba oyingira kibiina kirabokya nefe tusigala tuli focused nga tukugamba focus eriwa honorable nga bamufuna obutakkaanya mutambula butambuzi in the first place kiki ekiba kyakutwala mu DP n'owunya obuwunya n'ovaayo oli n'agenda mu NOP n'awunya obuwunya n'avaayo kati nzo ndaba nze nakugamba nasigalira mu DP I remained in DP and I supported NOP on principle nti bano balina gye bayita people power baliwo ku maanyi g'abantu the government gye balwani gye mukyali ku mulamu omulama weeguli n'ekisinziira gwagulaba kati gwe tosobola kugulaba kati gwe omulamu oyinza okubanga togula because obeera nga kino ekinyonyi kye bayita bat ekinyira bw'okiraba olaba kyesulisa ate nakyo kigamba gundi weesulise kati ne mubeerawo mu contest naye bine DP yali ku mulamwa omusika waayo n'agitunda n'agenda olwa supu Mao is a Saul in the Bible he went and sold the DP because of supu kakati FDC yatuukayo wali nayo nefuna olutalo lwayo luliwo kakati egroup zino ezayambangako Museveni to survive nga ziyuzinga politics as business nga they are not yearning for change or power but they are happy with the status quo ze zino zolaba ze tuyita zikalimingo byezajja mu NUP nezituzigambako nti when you make a mistake ngoze mu kibiina ky'abanonga bakugamba nti aspiration zaffe is for all Ugandans not for money you listen ne mutuula wali eri ku meeza ne bagamba well fenna tetuli bamalayika mu bibiina by'obufuzi wuliriza kyemaliza nakyo fenna tetuli bamalayika mu bibiina by'obufuzi any member in a political party can make a mistake ne bw'oba okoze mistake ne mujjegezaako kugirisolvinga internally gwe ne weefuula mawale nti nze ndi wa kitalo nnyo bakugulirawo egundi tugulirawo Pandora box Pandora box ogimanyi tukikugulirawo kati mutembwa tugulirawo Pandora political box
n'olyoko containinga nayo kati with time public either exonerate you oba kakati tubadde tubagamba nze ondaba ndi member wa DP ondaba nabagamba but waliwo ebibiina by'obufuzi byolaba ebiri ku mulamwa nga baliida baabyo bali ku mulamwa bw'olaba engeri his excellence Kyagulanyi omulamwa gwakutte yasooka n'agamba nga ab'NRM bamukuba nnyo okumusuuza Lubongoya. Their original agenda was to implicate nti Nuupu is a Baganda party. Lubongoya n'asigalawo nga bamukuba fuluma n'asigalawo ne batandika okuleeta emboozi mbw ate Lubongoya adde asigaliddewo is a state operative. Kakati wulirira kino kye baasembayo ne bagamba mu pulezidenti Kyagulanyi Sentamu akozesa abaana bano General Museveni be yawamba n'ateeka makomera for business. Abagamba nti muba mwagala business yange egwe gye mugamba gye nkozesa abaana. Then release these people. Ate tugenda okulaba president yatugala tena kyabimanyiko. Tebala minister we yamwanjulira bala mu lulina gye bali mu president yabo tubalirize. Anti kati kyoyogedde kituufu kye nkugambye. Sebo tukwaniriza Mulindwa aliko Sanyuka TV. Munakibiina kya NRM yumwogezi wakyo ava Bulemeezi abasinga mwamanyira nnyo mu by'emipiira by'emizannyo ne kati mwogezi wa kibiina kya NRM tukwaniriza so era bamanyi nti John ne ttiimu yange y'Ebulaaya yawanga ka pressure kakendedde abantu babadde buli omu ajja kugoba egijje naye ekikopo ndaba kigenda naye buli omu ajja kugoba egijje naye waliwo ayagala okukiika mu banaayinza okutuyamba n'atukubira omuntu awo bye tusaba kati yokka naye njala kubala musaako nange nawe muganda wa Nkungu ate ne Honorable Luttamaguzi mbadde ndudde omulaba Nabulemezi munange yayinanga obutooke dda bwe buti era nnimira Abaganda babuyita bunyaala naye nga buteeka ku platform yawo amatooke ku nnaku enkulu ona bw'ojja nkulage ku mmere gye bayita emmere kulage amatooke naye ng'agabira abantu yandeeterako nange obutooke no gaali manene naye wayi jo omanyi yabadde Mother's Day kati muntu nakubira simunaga nti mama wange ono notoyogera ku maama nale mama wange naye kati mmanyi kuba mugambye nti ngenda kusanyuka TV mama wange Satia na Kiganda nkulamusiza nazaalibwa mukyala kubanga mama wange yafumbirwa musajja era nange ate nempasa mukazi kati obufumbo bwaffe butambudde bwe buti okuva gye twava yonna naye njagala kukulamusaako maama nange mutumiddeko ye bali kuzaala myaka 80 ali mu kulaba Sanyuka kati kati kwali kusanyuka maama nange nkulamusizza okoze bulungi kakati Ajat Satia nati oyo by the way na Luttamaguzi oyo y'omu ku bamanyi maama wange naye kinera okuga nti bwe yali tugenze ku Shukuru ng'aweze emyaka jejo twagenda ne Honorable Luttamaguzi oyo musajja golaba mu bubaka bwa parliament yafukamira nga abuuza maama wange buli ssaawa enfwe bakolwe bale ebituufu olwo yali yafukamira n'abuuza maama wange era kiri kyerabira n'ekifaananyi mbirina I liked that respect was so good yala kumwebaza naye nga census sebo kuwandika tukyagenda mu maaso n'okubala abantu balabika abantu bagamba babala lero nakulu kuna ndesenda gidde chairman wecha dilo banajje wanga atubuulire kubanga tutuula n'olinda chairman yamanyiwe banajja ya kuba baleka bawulizaganya n'abakwatagana naye tugumikirize bannange tukirize batubale buli muntu abalibwe kubanga kijja kutuyambanga eggwanga kuliteekerateekera obulungi fuba nnyo kulaba nti obalibwa ebyuma byatataganyizibwamu naddala mu Wakiso ennaku ebbiri ezasooka naye ndowooza batugambye kati biteredde kizibu kya netiwaaka naye tufuukulanga tubalibwa babale nnyo well ali ku Sanyuka TV nyagadde olunaku olwaleero essira tuliteeke ku bibiina by'obufuzi ebijja ebiri mu kutandikibwawo nga tuyingira akalulu ka 2026 akakiiko ebyokulonda katukakasiza dda nti ebibiina 7 biri mu nteekateeka officially efuulibwa ebibiina by'obufuzi mu ggwanga redde bwe twogera tulina ebibiina 26 okusinziira akakiiko ebyokulonda ebiri operational so kitegeeza nti 7 singa binakkirizibwa tujja kuba tuba n'ebibiina 3 mu 3 producer jamusaba akulage ku bimu ku bibiina bino screen ebyagala okubeera nga bitongozebwa mu butongole ng'ebibiina by'obufuzi nadde ndaba yavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ali kusanyuka ekyolaba ebibiina by'obufuzi bino omu ku baavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga John Katumba wuuyo Katumba wuuyo National Revival Coalition kibiina agamba yagala kifuuke waliwo National Foundation Party Kambula Milton n'abalala nga bwolaba sayidi awo
So ebibiina bino ekibireese kye kiraga ki kitegeeza ki atugambe nti vote of no confidence ku bibiina ebiriwo akalulu nga kajja mu 2026 bye tulaba bino bitulaga ndowooza mwe mulindo gwe matandika naye mu nsonga eno. Naye ono Shine Uganda yani tabanga yono wegindi ono mobilizer we Rukungiri gondi Shine Uganda oyo bana balala nze bategeera bano Shine Uganda tummanyi Shine Uganda achane mi Patrick wa people power front oyo mutegeera no yati nawe manyi mukyamu oyo manyi mukyamu nawulira agenti yali nadibanga wa people power front yali nadibanga oyo mutegeera bamuyita mukaji spata oyo kagologosi no Shine Uganda angurali yani oyo naye kale kwegamba yes tugenda kulaba ine ebibiina ndowooza ebirala bijja kujja kubanga gwa ampuliriza njalo omanyi nti tulina ebibiina 26 ng'omwanjuzi bwagambye naye bimeka ebisimbawo ba candidate kuba president tulyoka tunoonye ekigendererwa nti kiba kigendererwa ki ku bibiina 26 singa weetegereza ennyo tufuna ba presidential candidates abava mu political parties ng'oggyeko Bakatumba Oye Bamwesigwa simanyi mukyalaani batya kuba 6 ejja kuba NRM ejja kuba DP bwebeerese ebeera UPC bwebeerese ebeera FDC ebeera NUP ndowooza ebeera kuba ne JM atetera kuleeta muntu for president naye waliwo ndowooza ebibiina 6-7 bati batera okuleeta so kitegeeza nti abantu batandika bibiina bino kwagala koddiza buweereza bwa ggwanga ekyo nekiriyo naye ensonga enkulu ennyo ziri 5 lwaki abantu abo batandisa ebibiina nabirala bijja kutandika nga n'ensonga esookera ddala nti NRM gavumenti etaddewo embeera ekwagazisa okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi era kati bwe tutuula wano nga bannabulemeezi bulemeezi power front nga tugenda tukikola nze kasita mumpa ebyensimbi nga tukuba mobilizer ng'oli afuuka waki mwogezi nze president nga tugenda tukola ekibiina ekyabulemeezi power front nga tugenda kakati abantu balaba nti NRM tebakubye ku nsoloboto ona botambuza asobola okujja wano n'agikuba naga nti nkyasobola okugenda mu kino njagala mu kino waliwo agenda mu NUP akirabika waliwo emirembe egyo NRM gyewadde abantu waliwo amawanga nga bw'ovaayo n'otandika ekibiina we toyinza kutuuka ku lunaku lwa kulonda so eyo ensonga eri emu ensonga ey'okubiri nti waliwo bannaffe abalaba ng'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya ebiremeddwa kubanga tebirina ideology basuubiza abantu Museveni ajja kgenda n'otandika ekibiina ng'okitandikidde ku Museveni agenda nga FDC ajja kgenda ne balinda omusajja n'atakola ki n'atagenda babuuza naye ng'oggyeko ekyo tusuubiza nti Museveni agenda ki ekirala kyotuleetera kati abantu bagamba nti abo balemeddwa era bano kyobola NUP bwe yali ejja mu anga eyo yagambanga nti bano mall olwo NUP ekuba FDC nti abaleka bakolagana ne gavumenti yendowooza eyokubiri balemeddwa ffe katujje kati n'abalala bagamba nti ku kyetulaba kakati ku NUP naye baleka balemeddwa ffe katujje eyo ensonga namba 2 ensonga eyokusatu yensimbi n'ebyenfuna nti kakati abantu batunira political parties as a business nti olwaliro bwe tukeera nitufuna political party yaffe nitugikola passport yange gyenina kati ekyukirawo bwe mbanjagadde nga nze president w'ekibiina bampa diplomatic kati nfuuka munene kakati naye waliwo n'ensimbi abantu gavumenti y'NRM yateekawo nega nti kakati oba otandisa ekibiina ky'ebyobufuzi noyita omubaka mu parliament tukuwa sente zitaka wansi wa milioni 15 buli kwota omubaka owo kakati bannaffe aba NUP olwaliro ku babaka 57 balina obuwumbi 3.2 billion per quarter kati osobola okujja n'ogamba kanwane ntwale omubaka mu parliament nfune ku sente ezo ne bw'ofunayo aba oba oyingiridde milioni ziwere 5 so balwana buli omu kakati it's also business kyobola abamu bwe bajja takuleeta kiri nti nja kuleeta presidential candidate naye ajja kugamba nze nja kuleeta abaka ba parliament era abasingano bwa chairman wa 5 tebabwagala kwate bulina kye buleeta baagala ababaka bwa parliament obugenda okuleeta naye ng'oggyeko esente ezo the clean money there is also that money nti eri abagenda okukola ebibiina by'obufuzi bino nga balina ensimbi enjama ezigenda okuva mu mawanga g'ebweru abamu bazireeta wa
zeziriwe njama ezo ebigasiya ebiki ezo jeziri kati lyo n'abantu abamu nga bali mu ange osobola zifuna nga tandise kibiina kya bya ate ozifuna otya anti kati bagenda kugenda lwanyisa Museveni yabigaana ebigasiya kati waba yabigaana kakati gw'otandika n'obaganze bwe mpitawo nja kubikola kakati eyo ensonga yakumeka ensonga ey'okuna bwe bugulumbo munda nti abantu bamala okulaba nga FDC yeyuzizaamu bibiri otandise okugamba ono najja nankumbi ono Katonga kati owe Katonga akola ki agamba kantandikewo ekibiina ekyange omuntu bw'amala okulaba nti ono nuupu naye omusajja waffe empagi luwagaya mu Buganda ate tebakwatagana kakati nti Honorable Mathias Mpuuga takyakwatagana n'ono kati gwagala Mathias Mpuuga akole atandikawo kibiina obugulumbo obutakkanya munda lwaki tebeegatta ku birala instead of ate ebirala atabyekakasa nabyo first of all ebibiina bino byonna kinjawulo sooka otegeere byonna byegatta kulwanyisa omuntu ogwo President Museveni. Actually, they are not even fighting NRM. They are fighting an individual. Individual called President Museveni. Kakati oyinza kujja ate kubeegattako. Kyokka nga Museveni ono gwe balwanyisa, basawo n'abanyabo ekiri fane nti yakwata ssente n'abiwa bimulwanyise. Azamu w'omusolo. Essente z'omu w'omusolo. Kubanga bwe baganda bagamba ezo si za Museveni. Yes. Museveni is the chief accounting officer w'eggwanga lyaffe. Buli nusu yonna efuluma agivunaanyizibwako ate ye minister wa finance Kasajja akolera ku delegated responsibility nekyo bwabaawo ensimbi yonna ejjanaga nti twagenda nitutuula emunyonyo nga sinakuwa nsonga yakutaano wetutuula emunyonyo ebibiina by'obufuzi tugamba twagala muwa money from 10 billion okay nga bagamba tutudde eggulo limu ne ab'FDC bazze basalamu musumba n'abalala enkeera ne batugamba ffe tetujja kubaawo tujja kulabika bubi naye ku kyessente tuli wamu twagala tuve ku buwumbi 10 tugende ku buwumbi 35 ntugenda kakati bwe tugenda okutuuka eri entebe za bbulu temwaziraba nga nkalu zasigalawo bweziti nga tebaliyo pulezidenti najja ffe bamu ne basooka batujjamu abanene ne bagenda emabbali bateese ebyabwe ne bakomawo ne batwanjulira bwanjulizi kubanga buli pulezidenti w'ekibiina ne general secretary general bagenda ne basinkana ne bakoma ne bagala sente tuzongeza kakati essente ezo zoolaba ze bafuna ezo ng'oggyeko amayumba agazimbiddwa abanene agamu ge tulaba naye essente ezo n'ebibiina kati nga nope by the way bw'oba gwe munnayuganda aliyo ng'oyagala okwebaza mbu Honorable Kyagulanyi yazimba ekitebe sooka ofukamire President Museveni omwebaza omugambe nti President Museveni webale kuba musajja mukulu w'obuvunaanyizibwa ye yabawa ssente ze ssente ezo nkugamba nti nga minisita wa finance nga chief accounting officer w'eggwanga nga fountain of honor nga president tulina obusobozi ng'NRM ogamba nti ssente zigenda mu bibiina by'obufuzi biyimirire kubanga mu parliament we have the numbers nakyo bwe tuba tukyakirese kitegeeza tukibaagaliza kati weebaza nnyo president buli lwoyitaawo ku kavule buli munnayuganda ayita ku kavule n'olaba offisi za NUP kuba akabonero gayo nti munyala party n'omwana n'omwoyo omutuukirivu oba nti mukama yeebazibwe nga weebaza President Museveni kakati ensonga y'okutaano ng'oggyeko eyo waliwo abantu abastrategizing for placement nga abantu bakimanyi ebintu emu biganye naye bw'otandika ekibiina ky'ebyobufuzi ojja mu limelight olowoozebwako beba abantu abagenda ne bafuna ebifo mu bibiina by'obufuzi tunuulira Betty Kamya IGG bwe yamala okufuna appointment mu gavumenti ekibiina kyasigalawo olina gwokiwira kati president wakyo naye nga gyekiri naye kale gyekiri naye kyali kiri kyewamanyanga Museveni ajja genda kati okay musajja tagenze naye jangu tukole kati waliyo n'abo abakola ebibiina bino tubalaba ekizibu abawa bano abantu ebifo because si Betty Kamya yekka tulaba kati Honorable Mao president wa DP mumulina atwalaba ku mukyala nakiwala kingi eri mu DP mumulina twalaba yali mama mabira wuyo wekitibwa Joyce Bugwawo twalaba mwami Kezaala kati wa ambassador his excellency anti eggwanga si lyaffe ffekka Luttamaguzi mutwaladde Luttamaguzi yeebuzaabuza Luttamaguzi kwebulankanya twali tumwetaaga Honorable Luttamaguzi mwe mulindi omuwulidde kyekiri emabega w'okumeruka kw'ebibiina bino n'okukyusakyusa ebibiina olwadde gwe for example oli mu DP oli ku record nti ogenda mu NUP 2026 ne mu NUP tuwulyawo waliwo amaloboozi agamba nti batandika ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala kyekimu ne mu FDC nyamu bibiina byabwe oba ensonga z'ettaano zewayogedde mwe bagwa
Luttamaguzi takyalina era mu nsonga eri gyenakuwadde ennamba 4 ya instability within opposition political parties kati ye mwagwa ali mu kusenguka. Kakati DP agivaamu kubanga esasika agamba kangende mu NUP. But is the same person atasobodde kutaasa DP. Alina okugenda awalala. So mujja kulaba ennamba zino population ya kalulu opposition. Kanukiza Besigye gye yakuuma n'agijja ku million oba kale katugambe ku 0 whatever it was n'agituusa ku million 3 n'ejja ku 3.5 bona Kyagulanyi n'agyongerako 100,000 people. Kati abantu abo era bajja kusigala be bamu in the opposition. Bayinza okukyusa amannya bayinza okukola but they remain the same people. Tewali nnyo ky'amanyi kyoyinza kusuubira kyemanyira okutereeza mu Honorable Luttamaguzi tulina ekitebe ssebo ate tetwawamba kiwambe ate tetupangisaawo Kyaddondo Road kitebe kyaffe. Honorable Lumumba nga kyali Secretary General twakigula ensimbi nezitali ntono kyaffe era twagala n'okuzimbawo ekitebe kiri better naye twali tetusobola kutandika na kuzimba bitebe nga tukyetaaga okusekiwalinga future y'abantu abalala ekyo kyembala njalogira kati bakibateekako timuleeta ssente mu bibiina ne mubatabangula singa FDC Katonga evaayo n'ekibiina ekyeby'obufuzi nga tuteekamu ssente temujja kukyejjako because bakibateekako nti mmwe mwatwala ensimbi ez'abaddusaayo ne bagenda eri. Kakati that talk is mu opposition is everywhere. Era waliwo eyantuuza n'aŋŋamba naye Rogers tetuyinza kubawangula nemugamba nti lwakijja mu kitanda kya Kyagulanyi mulimu omuntu wammwe konzaani tinono omuwandiisi Rubongoya naye wammwe konzi obijjawa nti ati simanyi n'omukyalo omulala simanyi naye wammwe kagamba abantu bateekawo embeera negamba nti President Yoweri Museveni buli kimwe kiri mu bibiina by'obufuzi ebirala yabitabangula naye kayine neewuunya emitwe. Singa dda President Museveni yali yatabangula ebibiina ebyo abantu balonde n'emitwe gye bamufunye. Nze kati bajje bantabangule kale baleete ssente zintabangule zinzije mu NRM nzije wano ntandika okunyumya paper power oye biki oba tebalina mwe mulina ssente sirina kakati nze sirina nakugamba n'ekibiina kyenjogeredde emyaka gyonna tekyampanga yadde mmotoka. Naye wendi kubanga nina ensonga zange lwaki njagala President Museveni basobola bano obutakola kino naye nze njagala President Museveni. Kakati okugamba nti Museveni atuma abantu babatabangule namwe ne mukkiriza babatabangule then muba mumalamu aba bawuliriza amaanyi era gwali wansi oba oyina okumanya ate nze nagira ne mbagamba njagala nkiddemu wano kamera gitere awo njagala mbategeeze nti ebigendererwa ebiri mu NUP ku level ya waggulu byawukana kinene n'ebiri mu balonzi abawansi. Anti abawansi balowooza mba bawagulu bali ku byaddala. Abawansi baagala nkyukakyuka. Bo be balowooza mu byaddala. Era balowooza nti abakulembeze mu NUP bagenda batuuza ku nkyukakyuka. Si bwe kiri? Kakati ate ggwe nkwetaaza kyankwanzi weeks ezo nkuyise mu bintu bino byonna. Abalonzi bano abali wansi babagamba nti Kyagulanyi ajja kujjako President Museveni era bo balowooza byaddala. Kati bano abali waggulu bamativu ti Museveni tayinza genda. Luttamaguzi sajja yalinga ku radio keddanga akaba era fi ono waliwo omusajja omulala yakabiranga ku radio ezo simanyi webutambala sajja gambaga waawo Isma Lubega ne paka ina musanga nomugana ne Isma gwe tolaba nti abantu bajja kutuuka bakuyite kasitaani okabakaba biki omuntu gwokabira aliko omukisa gwa Katonda yabawa ne ssente mwe mulwanyise Isma Lubega ekibibi bino ekibibi kakati bino bano bannaffe abali waggulu biri mu kwetegeka binagambye tandika ekibiina we positioning osobola okubaako kyofuna naye waliwo kisagambye kiri ekirala nti omanyi nti bw'ofuna ekibiina mulimu ne bizinesi y'okutwala abantu ebweru. To His Excellency the High Commission or the Ambassador of this, I hereby recommend Rogers Mulindwa, a member of this party, to undertake this in your country. Please accord him the support. Abaana bagendedde ku ebyo bibaluwa bulaba byagaana ng'oyitirawo. Ekirala bw'ojja oyinza okuvuma buvumi President Museveni kalina otuulanga nsingayo Luttamaguzi abadde agala okugenda ebweru kati for asylum n'amala atuula wano kakilipu ko kale bakakwata we kalina okukasukalaga nti abasajja nze banjigganya ofunirawo omukisa n'oyingira mu mawanga g'abaana abasajja kati ebigendererwa ebyo birala naye nze nandisabye abantu bano ab'opposition mufo ky'okubuzaabuza bannayuganda nti mugenda kukyusa obuyinza temujja bukyusa njagala nsabe Kanukiza Besigye look for constituency
ayagala Besigye agende mu parliament. Honorable Kyagulanyi, look for constituency. Jeno Mugisha muntu nonya constituency mukole ne President Museveni gine emyaka egigenda okujja 26 Jeno Muhoozi naye wali basanga mutandikirawo muweereze Jeno Muhoozi. Ekyo nakyo kuba kijja kujja. Okay. Yes. Nakyo ebirala bino bibali gundi tiyatandikako tiyagenda ne yesimbawo ono owe Masaka Dr. Bedi Wanika. Yesimba okuba president. Tiyafuna level ye kati. Bigana nagenda ku parliament. Bobi Wine bwe yajja. Era Bobi Wine we nane ne Bobi Wine we yasooka okujja. Bwe yali ajjango mbaka parliament abantu bali bamukkizanga level ye. Yabugumira ka Luttamaguzi alekeyo constituency akitulekere constituency agende kuba president. Nakyo munoonye level za mmwe mubeera bakaba parliament. Mukolere mu wasi wa President 7 Kati nze njagala kwebaza n'okwebaza director wa Semuto Junior ngambye akumanyi akwagala nnyo ne mukulu Vincent Serugo ngambye lwaki ye maama wosi mutu abasajja banga bonna onoonya director Semuto Junior mukulu akutumiddeko ku ngugo ngambye okukira mugize kakati obuzibu bwe tulina obuli wano mu ggwanga was a creation by NRM regime. Era temusuubira bibiina byafuzi kutereera Museveni nga waali. Ekisooka mumanyi original agenda egi yajja naye eri ey'ekikomunisiti ng'ava mu nsiko omugagga tafugika. Era ensonga lwaki olaba asse buli kintu kyonna bannansi kye bajjangamu ssente. Kiri latest be basuubuzi nabo baakajja beebeereremu. Era nasanyuka nnyo bwe nawulira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakosa statement emu yagamba mujja kukiwulira. Kati mukiwulira abasuubuzi. Mukiwulira abaseruganda asikudaala twagendanga wali nga tubagamba nti abasajja Bayibuli yaboogerako nga bava mu nsiko mu kitabo kya Luka nti omubi Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Mwegendereze nnyo abasuubuzi balabanga tuli mu struggle nga bayimirira ku makalina gaabwe nga bakuba buserefi. Abasajja baabo bayiseewo anga basirikayo kakati tetukyaba tewali gwe tugamba kuba serefi wekuba weka serefi ng'oli ku kisaawe Kololo ng'atawa musola akujerega nti olina okuguwa n'ekifuba. Wekuba weka serefi ng'oli Kololo yakuyise ku ssaawa emu ku makya n'ajja 12 n'akuteerawo tucerecere oba olyakaawo nga muyitawo nga twayitangawo nga tuba mujje basajja bali omu ku omu nga babeera eri waggulu ku makalina nga bwe bakuba baabo bayiseewo abastruggle kakati mbagamba president yagamba mujja kukiwulira mukiramu mujja kukiwulira kubanga sebo bano abafuga ensi eno tebalina gwe bamanyi nti ategeera mu nsi eno ne bw'otuula nabo ku round table nga we tuli wano era bo balowooza nti be basinga okutegeera kakati ne mu bibiina by'obufuzi ekisooka Museveni has no goodwill for political parties. Buli kibiina kya byafuzi akiteekamu bakalimingo babye. Sente ate ziriwa ateekayo sente ez'okutabangula. Kasita omeera n'omusajja n'amumuwa eggwanga n'asooka ta institution z'eggwanga zonna. Nga tewali kibiina kitaliimu bakalimingo. Bakalimingo byatowulira bwe bazanyira ku President Kyagulanyi. Naye yaba detecting era njagala kusalutinga Your Excellency Kyagulanyi Ssentamu. You detected these kalimingo byas are enough. Even those people we are castigating can appreciate now that they never saw what you saw before them. Kakati ye bwe yabalengera bw'ati nagamba abamu ne boogera simanyi Kyagulanyi ayagala kwegulumiza simanyi ayagala kwefuula Katonda simanyi nasanze Nubianili asalawo kumbe yalengedde nti kalimingo bya bano b'obaleka bano n'obalekera omweso otegeera ebyobufuzi kanjogereko ku luso gaye musanda yiwotegeera ebyobufuzi ng'obi Kyagulanyi kakati bw'atandika omusaada oyo musoga ndidi okukoba olusoga nze njawukana nammwe mukama wammwe abagamba kwogera Luswayiri na Luzungu yogera nimi zaffe ziriko era ne bwenzanga Mr. Mulindwa nga ayogera Olukalamoja I become very happy. Kakati sebo ebibiina byaffe bino ebyobufuzi tebisobola kuthrivinga nga bakalimingo bya ba state agents mwebali okujjako ngo ba detectives are enough ekisooka agenda yabe mu bibiina by'obufuzi to make money and maintain the status quo. Tugenda wa Museveni okenda okulaba gw'otambula ne ojjukira wane twagenda ne His Excellency Kyagulanyi Luweero eggwanga ne liyuguuma
waliwo omusajja omusawo ow'ekinnansi yakwata President Kyagulanyi n'amugamba nti kuwadde obuyinza bano abalyoolyomi ffe twabawa obuyinza bano abatubonyabonya oba omusajja baamutta bamuyiga ewaabwe kati twalina ne gurupusi z'abano ezibadde zirudde nga zibasambira omupiira nti aziro nga aziffe tuli watuka Museveni agende nga ebikolwa byabwe bitotale opposite kakati bagenza okwekanga ng'eno generation ndala mukko ekusindika ku mission bwe mala okusindika ku mission n'ekuteekako lenzi nti ddala ono gwe tutadde endiba asamba y'amagwaya Magwaya omumanyi gwe tolaba mupiira mulindwa yamanyi Magwaya ono asamba nga yeteba gol olera nga Magwaya ateba ng'omukubirawo mango substitute tolinde ebyo omukoki takubiikira Magwaya tebamugyamu kabati obutajjawo Magwaya ekituusizza maani weno mu kyomweta Magwaya naye bw'omanya nti ono asamba ndiba ya Magwaya n'omukubirawo mangu substitute osooka n'olinda nti baani abamutuma kubanga nabo babeetinga eriyo babeetinga nagamba Magwaya nze nabeetinze endiba yange bwe n'olwekyo ssebo nga nze maliriza nze njagala kusaba bannayuganda this is our country regardless of which political party you belong to you're still a Ugandan we can work for this country and we make it better for all